Kadaama TV ojamate. Kadaama yasangiddwa n'olubuto ng'atuuse Buwarabu okuva olwo bwe yakommunikatinze oba bwe bakommunikatinze ne famire ye tebanaddamu kuwuliza bikwata ku Kadaama ono. Katusooke tuwulirize ono alaajana olw'omuntu okumubulako nga bamusanze n'olubuto, then tujje tubawe endowooza yaffe ku bintu by'embuto ebyo n'ebintu by'Abakadaama oba nakyo ekiyinza okubeera nga kikolebwa. Hello, Mr. Kadaama TV. Banayo nansonyiwa. Muli mutya mu buli butyawe bali nnyo tuweereza tukufollowinga tugoberera obuweereza bwo tweyanza nnyo tweyanzeege. Amannya gange bampita Namuganda Dia ndi wano mu Dubai. Nyina muganda wange nsaba kumpaako ku magezi. Simanyi ki ekituufu ekiriwo. Twakoma omuwuliza yali nnyonyi nga 8 August. Lwe twakoma omuwuliza kati nasindikira message nga atuuse Dubai. Nangamba baba ntuuse Dubai naye tugenda linnya nnyonyi ndala ng'agenda Saudi Arabia. Namugamba bw'otuuka kasita otuweereza ku message kijja kuba kirungi. Ne bukya kati bwe bwakya ne basindikira maama wake essimu. Omusajja agenti we Uganda kampuni gye yayitiramu n'amugamba muwala oba mukebedde ng'atuuse mbw'alina olubuto. Kati maama n'agamba kyekiddako omusajja ne tubeera nga twogera naye ennaku ne mubuuza ne bampa ennamba ne mugamba kati kiki ekiddako bwe muba mumufunye nti Bakereda alina olubuto. Omusajja teyaddamu kukola ki kukwata masimu. Maama ne bamulemerako ne bamukubira kuba ali Uganda. Bwe bamukubira essimu ne bamugamba nti nze bampe ennamba y'omu kampuni omwana gy'alimu eyeeyo Saudi gy'alimu. Kati banaye bisobera omusajja atubuzaabuza bw'omusindikira message azireka ku bulutiiki banange kati kyekigenda maaso kubanga nze nali ndowooza nti omuntu bw'abeera obuzibu bwe kuti bamuteekerawo ku deportation aba alina kudda waka naye omusajja atubuzaabuza buli simu kati gye tumufunirako nalowooza mutima oba alimba bulimbi oba kiki naye nga munnange yatugamba kimu nti omwana bamugebedde alina olubuto alina okudda ewaka naye tatuwa mawulire malala. Tumugamba tufunire waki bwe tufunire omwana kuba intaneti talina intaneti waali anteline ya Uganda tetumufuna tunoonyeza engeri yonna gye tumufunamu. Omusajja tatuwa nnamba ya kampuni yaganye. Kati nsaba kumpa ku magezi ekintu bwe kityo tugenda tukikola tutya tulina kufuna tutya ku magezi bannange munyambe. Message mugiwulidde bulungi nnyo. Kiri nti ngera batubagambye bamwe muwulidde message Kadaama yavudde n'olubuto e Uganda kuba yalufunidde Uganda bagenda okumuzza mu second medical ng'atuuse Buwarabu ne basanga nti yabadde n'olubuto. Ekintu kino tuzze nga tukyogerako nga tubabuulira n'endowooza yaffe ku bintu bino eby'embuto nga tubabuulira nekiki kye tulowooza ekyalibadde kikolebwa. Katuddemu ensonga y'emu ku kintu ekyo eky'embuto. Mukimanyi bulungi nti nno Kadaama bw'afuna visa oba n'abeera nga already bamaze okumanya nti nno bano Kadaama bye baagala okutwala ebweru bagenda weeks 2 ne baba traininga bwe bamala okuba traininga ne babagamba nti mwe abagenda okubeera nga muddako okugenda ne babawaayo ennaku 2-3 okugendako waka ate bakomewo babeere nga bagenda e Buwarabu. Kisinziira ku companies waliwo eziwa nga bamaze okuba confirming amaze okutraininga abamala weeks 2 abamala omwezi waliwo abamala ennaku entono. Kisinziira ku company ne obwetaavu obubeera buliwo ku company eyo nga Bakadaama babaagala. Kakati obuzibu obuliwo nti Bakadaama bwe bava mu training eno ate bwe baddayo ewaka batandika kwegadanga na bu boyfriend oba na babba baabwe be baalekayo ng'alaba agenda kumisinga ekikolwa kino emyaka 2 miramba ng'agamba kankikole neemala eggoga. Naye mukikola mu kwemala eggoga
ate ne yeerabira nti ajja kufunamu olubuto n'alema okubeera nga akozesa protection n'alema okukozesa condom bye ng'agamba nze njagala kaliirawo nga bwe kali saagala kuteekawo kintu kyonna kigambibwa nti no condom. Kakati bwe buno obuzibu bwe mugenda okubeera nga mufuna bwe obuzibu bwe twabagambako nti mukyayongera dde obufuna neewuunya okubeera engeri gy'oddayo n'ogenda n'otandika okuwalankuza ba boyfriend babbaabo n'ogamba nti ate bagenda kwebakako ng'ate oyagala genda okukola. Nze nsuubira omuntu oyo gw'oyagala okubeera nga weggala alemereddwe okulabirira e Uganda y'ensonga lwaki osazeewo n'ogamba nze kaŋŋende e Buwarabu nkole. So omuntu oyo alemereddwe okulabirira ng'oli Uganda ate aleme kulemesa kubeera nga weeyongera okugenda okulerera abaana bo oba okwekolerera kuba okuba okitegeeza alemereddwe okulabirira. Ekyo kiri very simple. Alemereddwe okulabirira y'ensonga lwaki oyagadde okubeera ng'ogenda musiza Buwarabu. Kati lwaki webaka naye lwaki wegatta naye era bw'oba owulira kale nga kikuyitiriddeko nnyo kale we protecting oganye nti bannaye kankozesa oba akapiira oba weewummuzeeko myaka 2 gy'ogenda okumala tosobola kuŋŋamba nti no wiiki zino 2 tosobola zimala. Then kino kirowoozo kidira kampani abatwala ba Kadaama. Nze naalirowoozeza bwe nti Kadaama yenna kasitajja mu ofiisi zammwe oba mu kampani yammwe n'abagamba njagala agenda bweru ne mutandika process ne mala okuscreeninga out ne mugenda ne ku medical ne mumanya nti ono gwe tugenda okutwala kyali badde nga kikola amakulu okubeera kasita mukola medical eyo Kadaama temumuzza waka mubeere nga mubajjayo nga mumanyi nti Kadaama ono tumuggyeeyo tukoze medical tumaze okutegeera nti nno Kadaama agenda ogenda tumaze okukola medical ye bwe mumala okukola medical Kadaama oyo talina kudda waka kuba bano tebawulira abantu abamu tebawulira ne bw'onoomugamba toweegatta era ajja kwegatta ate olumala ng'afuna obuzibu ate bw'ofuna ebizibu ate ng'ojja okubira ffe abataaliyo omulanga nti bannayimba n'ensaba buyambi naye ng'ate wano omuntu abagamba be babagamba mubeera mubiyisaamu maaso nti ayo temuli blablabla naye ate bw'olugwamu ate abantu bennyini b'ogamba nti ayo temuli bemwogera ate bennyini b'okubira omulanga nti munyambe okitegeera. So kampani nze nalisuubidde nti bwe mubeera nga mugambye nti bano abaana be bagenda ne muba screening out nti bano be bagenda okugenda ne mukola ne medical zaabwe temubazza waka mubakuume weeks 2 oba weeks 3 babeere nga bali ku training intensive training then olumala balinye bulinyi bagende kubeera bagenda kuddayo ate era beegatte n'abaana. Omuntu atuuke eyo omuwala bw'amutaddemu ssente kuba bo bateekamu ssente okubeera nga Bakadaama bava e Uganda n'otuuka wali mbw ate ono ali lubuto olaba kiruma bulumi wano ng'ogambye olesa e Uganda wano ng'olina just mukozi gw'oggyeho omujja ejjinja ng'eyo n'omuteekamu emitwalo gyo nga 6 oba emitwalo 5 n'ajja wano bw'atuuka wano n'olaba nga si ye mukozi gw'oyagala ng'ate olina omuzaayiro omwongeramu emitwalo 5 emitwalo 10 olaba kiruma ggwe ali wano e Uganda ng'ate otaddemu ssente entono ate bali nabo abateekamu ssente nnyingi manya nti nabo babeera zivaako nga bwe zivaako wano naawe nabo kituuka ekiseera nabo ne zivaako n'agamba ono mutaddemu ssente zange mpitirivu mujja e Uganda akimanyi azze kukola akimanyi nti olina kubeera na lubuto kati wona azze na lubuto kati nze nkole ntya otegeera. Tulina ebintu bye tulina okumanya nti mubutuufu naawe ne bwe yali badde ggwe naawe zivaako omuwala tasobola kuteeka muwala bwe tasobola kuteekamu ssente ezo zonna ove Uganda ojje okubeera ng'omukolera n'otuuka ate n'ogamba nti oli lubuto